avudde eno abadde atudde mu maaso n'edda n'agwemabega wabeera toilet n'akankana ifulina ensi yetagaba byakulya kugambye byakwegulira mwana akankanye ffenna ne tuyimirira kati bamuyambye batya bamuwadde eddagala ne bamuwaako ebyokunywa n'atereeramuko naye ng'alaga ng'akankana n'agamba ayenga gwe baawa obuto bambi kandi namalako Desemba naye lubadde lutalo nga tebagala bambi mukazi wattu yena emikono koekisi yamwokya nange abaana balina ebizibu okomawo ng'oli mulamu okyewaliza Katonda negwe okomyewo olabika bulungi masha Allah naye nga si byangu era si byangu omulala yazaalidde mu nnyonyi yazaalidde mu nnyonyi ng'akomawo Mukama Katonda nene Katonda munene weebuuza olwo abakuzaalira Saudi yandifulumya kati kati olubuto olubadde lwa papa lwa Munnayuganda era osanga baba awula yawangudde olutalo luba lwa Munnayuganda sikuona omuwala gwe bali okukyojja bannange naye Katonda ajja kumuwangulisa ne baba gwe yeebakako ne batabani abasatu ne bamuzaalamu omwana tonabakubiraba mbiraba naye nze story nkyagibuusabuusa oba bagyogera be bayongeramu supu kuba eriyo ebimu byowulira boogera ngolaba tebigatta bw'ate simanya mbu baba bamuzudde ng'alina siriimu ate omuwala agamba yejja guma ne baba we yadde alina siriimu bw'ate biki ate mama yanobye kugamba olaba nga tebigatta boogera kimu boogera kino boogera kino biyinza bba nga bituufu naye ng'ebisinga byongeremu ng'ebisinga babyongeramu yesu omwana wuwe naye nze ngamba at least okutaasa obulamu otosobola kusibisa bantu kutuuka kubaswaza mu nsi yaabwe okitegedde mbw ate n'osigala bagambe mbu obafumbirwe naawe n'okkiriza ate n'ekirala Saudi tebagaba butuuze kasita nawulira nga bagamba basimaba bamuwa obutuuze ensi z'Abawarabu tezigaba butuuze naye bamugambidde nti bamuwe sente yalikozeekibalimuwadde n'akomawo yesu era omwana wadde nga baba bamuba tolina kyakola Katonda bw'ati bw'aba yagera kozi nawulidde nti babadde bamugambye bamuwe obukadde 15,000 yabadde afunye entandikwa bakubeera omusaayi teguleke kamabika ate ngera ne bw'anaakola ate tebagenda kukkiriza mwana waabwe kufuluma singa yabadde yamufaananye at least nga muddugavu naye omwana yamazeeyo ab'eggwanga lye Katonda mwebale kusaba na kugoberera nsonga za mwannyinaffe temujja ng'okwo wenjogerera mwannyinaffe obudde buno yafunye obwenkanya obuli confirmed nti omwana tagenda kuddayo naye ate ne taata we tagenda kusigala na mwana wabula omwana agenda kusigala ne government ye Saudi Arabia nga yetwala responsibility eri omwana nga yemwinako control wabula taata akkirizibwa okugenda okukyalira omwana we wabula takkirizibwa kumugjayo bw'aba ayagala okumulaba agenda n'amukyalira ng'omuntu bw'akyalira omwana ku ssomero takkirizibwa kumugjayo kumutwala waka ne mama w'omwana akkirizibwa okwogerezeganya n'omwana we wonna w'ayagalidde bw'ali bayagala omulabako bamugambe buli luvannyuma lwa myezi 6 akkirizibwa okudda okulaba ku mwana we just alina kugula buguzi air ticket ye yokka gy'alina okugula ajje alabe omwana buli luvannyuma lwa myezi 6 okutuusa ng'omwana awezezza emyaka 18 egyesalirawo
yajja okusalawo okugamba nti oba agenda kubeera ne maama we oba agenda kubeera ne taata we, naye obudde buno tewali muntu amuyinako control. Gavumenti ye Saudi Arabia yemwinako obuvunaanyizibwa. Awo natwalira omukisa okwebaza gavumenti ye Saudi Arabia nti omulimu gwekoze mulungi nnyo, mulungi ddala okulaga obwenkanya eri omugwira n'omunnansi. Kuba singa kibadde mu nsi ndala kino nkakasa tewandiba omunnansi eka yandifunye obwenkanya sinakindi n'okusasula enguzi omwana n'abuzibwawo mu bwangu ddala n'omusango ne gufutwanka. Wano nno njagala okwebaza gavumenti ye Saudi Arabia nti omulimu gwekoze mutuufu ate era mulungi. Kyongedde okulaga bannyinaffe nti nabo bakyasobola okufuna obuyambi, wabula si kyatteeka nti muteekeddwa okwebaka n'abantu abo, so mubeere beegendereza. Olw'ensonga olwa isense neguddewo, singa abakyala b'omu maka banaamanya nti waliwo embeera yonna, kino mbabuulira mazima, mugenda kufa. Wenjogerera obudde buno ekintu ekiyitibwa obutwa kisusse mu nsi ye Saudi Arabia oba mu nsi z'Abawalabu, ng'okusingira ddala mission yakuzikiriza bannyinaffe. Nkiddamu, ensonga y'okugaba obutwa esusse mu nsi z'Obuwalabu. Bannyinaffe bangi bempulira abalaajana bamuwadde obutwa, batadde emmere bataddemu obutwa, ebyokunywa babitaddemu obutwa, okumanya nga bukima kisaamu obutwa, n'amagi bagakuba empiso ne bateekamu obutwa, n'omucungwa bagukuba empiso n'ogubikula nga muddugavu. Omwana yansindikidde omuyembe, omucungwa nga byonna biddugavu, watermelon, nanansi nga byonna babikubamu obutwa nga byonna kala efuuse bbulaaka. Juice, mwegendereze nnyo amazzi ge munywa. Afazali bw'olaba nga omutima guganye, genda onywa amazzi ga ttaapu. Bw'oba nga omulalu asobola okunywa amazzi g'omwala kasasiro mwayita n'asavaivinga ate olwo ggwe. Ekirala, bannyinange mwegendereze nnyo. Singa obeera mu nnyumba ng'olaba mulimu ebitakwatagana, embeera togitegeera bulungi, nja kusaba dduka mu nnambiro. Tubagamba ebintu bino abasinga ne bitwaga ebyokusaaga. Amaka agasinga obungi galimu amajiini agaba abantu. Amaka gaba abantu abasinga galimu amajiini. Abaana abasinga bannyinaffe abali ku byeyo, abasinga baliko empewo. Ejjiini lijja kulaba nti olina amaanyi ag'enjawulo lyagala okukozesa ensobi. Gwe wena yeetaze obuyambi bwange nja kusaba ite ku namba y'essimu 0779 92 25 41. Ayina ebimusumbuwa, oyagala kuza mwagalwawo, byokola tebitambula, olina gw'obanja, oguyagala kusibira ku mulimu, mukama waayomba, alwawo kusasula, okola tasiima, okola nnyo towummula, nja kusaba ita ku namba y'essimu 0779 92 25 41. Naawe ali eyo ng'oli mutolosi, ng'oyagala okuwugula ku basirikale oba okuwugula ku ab'amaaso amabi, ab'omutima omubi, naawe nja kusaba ita ku namba y'essimu 0779 92 25 41. Naawe alina abantu be weekengera, ng'ogamba omuntu ono mwekengera, bannange ayinza okuba agenda kukola ekikyamu, nyayinza okuba alina kyankola, naawe jangu weezuule. Jangu ku namba y'essimu 0779 92 25 41. Baganda bange mwenna njagala kanungwe nkabayisizeewo. Bw'obanga omanyi nti oli munnayuganda ng'olina erinnya ly'ekika, enzikiriza etali ya buwangwa na nnono giveeko ng'oli ku mitala. Bw'oba omanyi nti oli Muganda oba ova mu Uganda ng'olina erinnya ly'ekika, enzikiriza etali ya buwangwa na nnono giveeko. Y'ensonga lwaki osanga abaana abasinga yeefuula agenze kusaba, ali mu kusaba
ena yayuuya amaziga gamuva mu maaso ebigambo tebyatuuka tamanyi nsonga lwaki. Njagala mbawo ekyokulabirako kimu. Omuwarabu yenna singa akulaba ng'oli mu kusaba agenda kwekengera, agenda manya nti kati ono ayina amasitaani, tebaagala bantu babavuganya, ogenda kutikkibwa. Bano mbosimanyi balokole aze mu lumu yatandise okusaba asaba bwaleekaana, ayi Mukama Katonda bagenda kutikka bagamba ogudde eddalu. Gwe wenna ayita mu mbeera bwetyo nkusaba oyite ku nnamba y'essimu 0779 92 25 41. Kano kabagezi bokka. Bw'ayagala okufuna obuwanguzi ku kyeyo, ayagala okugjayo ekyakutwala ku kyeyo, nga gwe twagenda kulambula, tewagenda kusanyuka, wagenda kukola funa ssente ozijjeyo obeeko kyokola oba ofune kapito. Nja kusaba tambulira ku buwangwa n'ennono. Y'engeri yokka mw'osobolera okuwangula obuwaŋŋanguse bw'oba ogenzeemu. Ne bw'ogamba otambulye mu nzikiriza ez'abo abagwira ze baleeta mu nsi yaffe, ogenda kusigala nga byokola tebitambula. Teri muntu gw'ogenda kusanga ng'ali successful ku kyeyo nga tatambulira mu buwangwa na nnono. Essaawa ya kakati osanga essimu yankuba kyeyo nga erimu ennamba kumpi 6 z'abasawo Baganda, ng'omulaba obulamu bwe butambula buli kiriya. N'osanga bano abadongo musimanya Katonda, Maama Maria bikoze bitya, ng'abona akola ssente taziraba, yafuna ebizibu ebitaggwa. Kati ne weebuuza abikolamu ki? Bakama baffe bagenda okubawaŋŋangula okubajja eyo okubatwala ku mawanga nga balina ensonga. Teri muntu awaŋŋanguka n'agenda n'akola emyaka 2, myaka 3, myaka 4 n'asigala kyekimu. Bw'osigalanga kyekimu manya oliko ekikyamu ku mutwe. Omuntu yenna ow'omukisa ye muntu awaŋŋanguka, teri wakisirani alinnya nnyonyi, ekyo kafuuwe. Congratulations sister afe okufuna obwenkanya, naye era gwe naaliyo tekikweyibaza naye kwegatta ne baba oba n'abaana b'ewaka olowooza nti naawe n'ofuna obwenkanya. Si buli muntu waayitidde nti naye ogenda okuyitira okufuna ekirungi. Buli muntu abeera n'omukisa gwe. Naye nga nyongera bajjukiza Jena Airport Pickup. Tukola airport pickup services zaffe ennungi, emiwendo gyaffe giri wansi ddala. Muneesigeme batambuze ku miwendo gyansi ddala. Jangu WhatsApp tuteese tuba tetusobola kulemererwa. Nyongera okujjukiza ku airport teri boda, teri bus, teri taxi. Munje tuteese tuba tetusobola kulemererwa. All chat media kokyali subscribe for more updates, like, share and comment. Tewerabira okuninga notification bell obenga notified bwenteekawo video empya. Balinze mujje tutambule ffenna namba yaffe 0704 44 45 8.